Museveni yonna gyayisenga alwana nti abantu bafiirayo bangi nnyo era bangi ne batuuka kugamba nti katuwagire olutalo luno lugwe twewonye okufa kuno. Omukulu minisita Kahindo Otafiire ye yali omukungubazi omukulu mu budde obwo yali minisita wa environment, ye yali omukungubazi omukulu mu kuziika muna UPC Tiberondwa, amujjukira Tiberondwa scout. Tinyefunza ku mufooko yagamba bwati nti bannange ba Adoni ono gwe tuziika owa UPC ebikolobero ebimu bye mubavunaana si be baabikola, ebimu ffe twabikolanga, ffe twamanyanga okujjira mu busaati bwa UPC ne tulyoka tuli abantu emiggo ate enkya ne tukomawo ne tubasaasira nti nga mwalabye ne UPC nti kati ku ssaawa eyo buli muntu yenna abadde aganye okuyingira olutalo ng'agamba mutuwandiike. Mwagenze omusajja mwamusanze n'abalenzi 7 ne mubagamba eggulo limu nti muyingire obuyekera ne bagaana, ne mujja ekiro ne muttako omu oba 2 n'omukyala wa waka ne bamurepinga ng'enkya nyini makono yagamba nti temukoma kutwala balenzi bange naye nange mbukadde bwange munanzikiriza okumpa emmundu olwo n'oli kulutinga. Kahindo Otafiire ye yabikola ki? Ye yabyogera. Bwe twatuuka mu budde buno mu 2001 201 Mwami Museveni mu kalanga akakulemberwa taata wange Jaberi Bidandisali olina kye yagamba bwati, bannayuganda bannange olina ke weekoledde, olina abaana, londa Museveni. Nga kyagamba nti tomulonda nno lwakuba nti nno omwagala, naye bw'obaayo n'akayumbako oba n'akantuko ke weekoleddewo, olina n'abaana bo b'oyagala okukuza, londa Mwami Museveni owone violence ejja okukomawo. Naye omanye ekyo we yabyogeranga ku kalango nga baleeta obuwangwa b'abantu, obuwangwa n'amagumba g'abantu abafiira eruweero ne babutimba mu mawulire ne bagamba banange mulaba ako kali ka 1996 kajonna mulirwana simugerera aleeta obote mwagala Museveni aveeko baddemu babatte ne bateeka obuwangwa bw'abafu mu mpapula z'amawulire. Awo abantu biri kekako olina ke weekolera naye munda ng'alinga agamba nti nze bannange ntuula nabali kati mbalabula nti bw'oba olina abaana ab'okkuza togenda mu lutalo lwakuggyako mukulu ono. Ako nawo ne bayitamu kati bagenza otuuka ku baana bano abafu. Omanyi kati abaana nze naawe ekibazo y'abaana abo abavubuka ku kkubo be baana bafu tebakyasobola bajjukiza lutalo lwa Luweero. Mwami Museveni ennaku ezo yagenda n'alutambula olugendo ng'ekigendererwa kubajjukiza bwe yalwana ennyo n'omusaayi bwe gwayiika e Luweero. Ndowooza ne balaba nga abantu temujjukidde bulungi. Kakati olwaleero oyinza okukkiriza waliwo version eya poliisi nti omuwala ono yazze ku bodaboda ne zeetomera era yo poliisi yabadde nga muzira kisa musamaliya mulungi yamututte butwazi muki mu ddwaliro. Eyo version weeri tugiwadde 50 okuba ey'amazima. Naye katutunuleko ne ku sayidi endala singa tekiba kyamazima nga version egamba nti omuwala ono poliisi ye yamulinye mu bugenderevu. Ekigendererwa tekiba nti era nawulidde abamu babuuza ti bannange Kyagulanyi alina bakoordinator, alina abantu abamaanyi abakanga gavumenti, lwaki si be basseeko ne batta Nalumansi ye? Message eri yagamba nti Nabukenya bali banna bassegona bampuuga bakoordinator ne mukwano gwabwe gwe bawagira Bobi Wine bali bulungi gwowa wansi bagenda kuttisa. That is the message ekibeeramu era kyova olaba bakyesibyeko nnyo lijo wadde poliisi tebantu ng'otunulidde eno kakati poliisi muli batuufu ano ku 10 ono omuntu yagudde kabenje ke naafa ng'abantu bafa abalala. Nago kanga tunulize side ya Bobi Wine nti omuntu ono yabadde assassinated. Kakati bano abavaayo okuwoza amangu nti ye yabadde ow'amaanyi ennyo, lwaki tebassemu bakoordinator ye bagenda tulabye emirundi mingi kibazo nze we bankwata ne bansiba n'abantu bange emukono
kutuuka bwe buti nze nga banta bakuvuga nga bakuzaayo bwe banziza awaka nga baddayo ku basibe nga babaga nti kati Nambooze azzeeyeeka kati gwoli wano kati mufiira ki aba Nambooze tukolagana nabo tubeera nabo balina nakano ne kati laba gwe bugenda ofiira obwereere kubanga bamanyi Nambooze nga taliiko population eri munafu nolwekyo eno population gye baagala okkanga egwamu abantu nga liita Nabukenya ate eyo kyo bwe baba nga bwe bagenderedde okkanga babakanze kyekimu ng'olwaleero ogamba nti Daani kyeyune wuoziyi yaani mu bantu ba people power omumanyi Ssenyonyi yaani bajja genda kwabo ensonga kututiisa kakati ninayo na kino kyenjagala okwogera kirungi nnyo okutegeera omulabewo kyagenderera kati bw'okitegeera nti abantu bano babatta kuleetawo ttera trauma mu society abantu batye kati n'obuuza nti bw'osobola kukikola otya kibazo nze njagala kusaba bannange emyaka gino mirungi waliwo omusajja omu nagenda nga nze mukama we ku mulimu nagamba yegwe nno Nambooze your age is my experience abantu bangi leero abali ku forefront y'okulwanira enkyukakyuka be baana baffe nga bwe nagambye emyaka gye balina mu nsi ate ffe experience ki yaffe njagala okusooka okusaba bavubuka mmwe bwe wabaawo omuntu ayagala okukozesa amaanyi ku gavumenti ya Mwami Museveni agakole naye nga tayogedde kyenjogedde kitegerekeka nti bw'oba ddala ng'ogambye nti ekimala kimala nze neewaddeyo ngenda kufa n'abasajja abo genda ofe nabo tukulabe bulabi ng'ofa nabo n'ekigambo ky'okudda mu lujjudde ne mutandika okwewera nti mugenda bakolako akatiisa ekyo mujja kuba muba aminze nga mubakwasiza ekisi balyoke beekwekemu ekyo batukube batumalewo waliwo omwana gwendabyawo ku gundi awo ku Facebook aliyiri eri Saudi Arabia alikodinze mwe mugenda muteisima mwoche famire ye mujyoche ekirala mwoche polisi ekisooka bambi togenda kikola tolinawo ekyokubiri Museveni y'omuyambi okwekwekamu ekyo okugamba nti mwe muli violent era ate ye Mwami Museveni buli wolirwana naye akutwaliriza paka wakutuusa mu kasonda ka violence kubanga akimanyi eyo nti eyo mu kasonda ka violence yasinzizaayo amaanyi bwe wabaawo ekintu ekibadde kiwadde kampu ya Honorable Robert Kyagulanyi amaanyi kibadde ekyo ekintu kyagamba nti poliisi ffe tetulwana nammwe in fact we are fighting for you bannange nga kwegamba ne bamugamba genda osabe ddayo ku poliisi nga bimanyi tebagenda bikola byonna n'abikola n'olwekyo bwe wabaawo abaziramu ffe nga bo basazeewo nti bagenda nabo okukozesa lyanyi nga Museveni lyakozesa tubadde tubasaba temulirangirira mu linnya lya people power mujje mulikozese bukozesa ffenna tulabe nti waliwo ab'amaanyi abakozeseza eryanyi naye kasita munaatandika olirangirira obulangirizi mu mikutu gya social media mugenda kuinsaitinga abantu bano babakoleko obukambwe bungi nnyo ate oba oli awo nga mweyo eriyeye y'okozesa amaanyi okusaanyaawo obulamu bw'abantu tolina busobozi bujja ekyo ekisaawe tolina busobozi bujja kisingiramu Mwami Museveni nze gyendabye yonna abalwanirizi b'eddembe abawangudde olaba wano na wano mu South Africa Mandela ekimu ku byatakkiriziganyako ne Winnie nti Winnie ye ng'agamba nti we batukuba omuggo naffe tukozesa amaanyi abantu nga Mahatma Gandhi abantu nga Martin Luther ne mu biseera ebyakabenje bwe biti ebyokubatemula bapuriikinganga laavu ampuliriza lutiivu beti ndaba abaweerako wano abampeereza message kamboogere bwogezi mannya abaweereza mu message ono ow'ekyampisi ye Jamila agamba ali kyampisi Andrew Kamuli ali Andrew ali Kamuli Busoga Nelson ali Joggo webale kuwaeza Michael Nakanyonyi
Kafuma ali Bulemeezi tayogedde wa ayogedde ali where is this Kafuma ddamu weereza message yo ndooza efunyemu ekizibu ndaba erinamu ebizibu ebirala naye abaweereza messages munzikirize muli bangi agamba abasinga bakubuuza ekisooka nti honorable Namboze, isn't it possible that mu police mulimu just bantu ba mawale abavudde ku rail ne bakuba abantu amasasi lwaki ekyo tokiwa benefit of doubt ekyokubiri ekiri permeating onabuuza nti lwaki abantu tebalina busungu onaga nti Sudaani Khartoum Cairo ono omulala akwotinze Nelson ye akwotinga Tunis aga nti Tunis omuvubuka yeekumako muno abantu baayo ne banyiiga ono omulala muyinza okuba nga mmwe bye mwogera tebikwataganye n'abantu kubanga ddala abantu bwebanga balina obusungu munnaabwe baamusse tebandirinze Namboze kaabira wa kibazo ku rediyo message ye empanvu ebirala n'embiraka ono asimba mpeereza ono w'emukono aga nti ab'emukono beebale tuwa mubaka naye omubaka w'emukono essaawa eno okukulabamu impact mukono yonna nga district ne Laaja Kyaggwe yandibadde ekiikirirwa b'opposition Namboze tolowooza nti oli selfish okubeera nti gwe osigadde gwe owangula wekka nga mukono omulala yenna bamutwala kibazo ebyo byonna n'amaziga Namboze gayogera tugakaabye okuva mu 96 tukole ki well waliwo ndowooza ebimu bye tajja kuddamu olwaleero nga babagamba sinnakozesa maanyi gange kulaba nga n'abantu abalala bawangula chairman Kikandwa bodaboda naye ensonga eyinza okuba endala yonna naye ekyokugamba ekyo si kituufu nze bw'otuuka ewange mu biseera bya kampeni amaka gange gafuuka g'abannabyabufuzi era kadaala kwensabira obululu nsaba akalulu ne bannanga abalala bangi nnyo ate emirundi mingi ntambula kansoke nebaze bwebaza abantu abagoberera programu eno era abagiraba bwetwogerera kaakati omukutu gwa omukulu ono atulaga guliko abantu abalaba essaawa eno 1114 nga bagoberera nga balaba bataddemu sente zaabwe ku Facebook kubanga oyo abeera data nti oli yaguze obudde bwe n'aganja kubeera ko 11 kati 16 balaba essaawa eno ate bajja kugiraba wiiki yonna bajja kwongera ogenda nga balaba nti Namboze muvunaana ebirala byonna naye ekyokugamba nti naali selfish ekyo kijjeewo if I was selfish yempiseemu bingi nalibadde nasuulamu dda tawulo nenfunamu kyenfunye nga bananga abalala bwe bakola naye waliwo ensonga nyingi nnyo esikyatulemesa okuwangula emukono si mukono wokka nene mu Uganda wonna nti n'obululu bwe tuba tuwangudde kati ng'emukono last time twawangulira ddala akalulu k'obwemupi w'abakyala naye batuleetera amagye nga tegoogera luzungu wadde oluswayiri tetumanyi na gye baagajja naye oluvannyuma twategeera nti ejje mwami Museveni yali ewooze mu Central Africa naye n'aliwayo naga nti mukono yakabi abo bajja kukuumawa mukono n'olwekyo ekyo tukiveeko ate ku ssaawa eno tekijja kumala kusonga ngalo era awo we tujja okuba nga tukoze ensobi nti mwami Museveni ne ttiimu etukolako bino byonna tugitidde kakati obusungu tubwolekeza Betty Namboze n'abakulembeze baffe kuba betulaba nti betusobola ekyo kijjira nnyo omwana w'omuntu nga coping strategy nti ne bwabeera mukyala awaka kibazo kasita alaba ng'omwami tamusobodde obusungu n'abumalira ate ku baana era ne gwe omuwulira akaaba noga nti gwe akuba omwana we nga bwamugamba basajja bano bagula ennyama gwe wano waguzawo ku nnyama n'omanya nti kati noono tagamba mwana agamba kibazo yennyini naye atidde buti musitukiramu so mulekerawo okulowooza nti mwami Museveni kaabalemye ate obusungu mugenda bukyusa mu butunuulize ffe abantu abatono abeewaddeyo okusigala nga tubawo obukulembeze kubanga ne bwe munaaba bangi batya nga n'ensonga zaffe entuufu ntya tewaliyo kye bayita leaderless revolution
ekyo kimanyi tewaliyo bantu basobola kukola revolution nga tebalina Tunisi baani abakola bantu ba bulijjo beekwata ne bagenda era gye bakikoze oluvannyuma lw'okutwala obuyinza bubagibwako ne bubeerawo era stiru nolaba nti abakulembeze babayita n'olwekyo ffe tulina kukulembera mmwe ate era naffe mwebe mulinawo ng'omuganda bwaga nti akyawa gwalina yeeyongera nnaku kati nze waliwo oli abuuzizza nti kati ffe tukole ki nambooze lwaki ojja okaabirawo awali kibazo well wano bwenkaabira wano ku rediyo nakyo si kibi era mu butuufu lwakuba batugaana okukaabira mu lujjudde ffe abakulembeze naye singa si kyo naalibadde ddala ntemera ddala emiranga gyennyini kubanga ndi mukulumwa okw'obutemu buno bukolebwa ku bantu baffe buli mulundi naye ekyokubiri ekindeeta wano kubanga sirinaawo we ŋŋenda kubasisinkana mwenna mbawe biragiro kati ekimu ku bindeeta wano ng'omwogezi w'opposition mbabuulire we tuli era ne kye tubasuubiramu ekisooka nkyogedde nti muffe bwe mubaamu abantu abagamba nti essaawa etuuse tukozese amaanyi tubasaba mugakozese bukozesa okusinga okugalangirira buli we mugalangirira Museveni mumufuula ng'omusota omukubeko ebyo bye mupositinga nti buleti baloti o buleti gwe bw'oba onookikola jangu wano waliwo bannaffe abali mu nsi z'ebunaayira social media eno nga mugifudde ya lusaago bw'obeera eyo ovudde gy'okola ku mulimu gw'owummuddemu ng'olikodinga gundi tujja batta naye naawe naye bano abalwanyi abali ku front line obateddeko obuzibu obwaki kubanga katono omusajja alumba amanyi nabo baagala kukola ki kunzita ekikubiri should own this struggle and attack tulekeraawo bassebo ne banyabo okugirekera abantu ba people power ne honorable Kyagulanyi atwetaaga bino omulanga gugenda eri bakulembeze bannange bonna ab'opposition we tuli nti eggulo nze omanyi kibazo nze sobola genda kiboga olw'obulwadde bwe nnina naye nabadde njagala ntunule ku mukutu ndabe ekiboga nga ba MP bananga abalimu amaanyi abatali balwadde nga bakampanize munaffe twali badde Nabukenya twali muziise abasingawo obungi kufa abakulembeze ekyo kyabadde kya bunafu naye era nakino njagala kukisaba ba people power nti bwe baba waguddewo ensonga nga bweti nammwe temugitwala nti yammwe mwekka signal out comrades omanyi abantu abamu batandise ofuna entondo n'okutya nti ojja kusituka ogende okulwana olutalo lw'omuntu wa people power bamuse kakati ate bali abalala batandika okuvuma kubanga n'omulabe gwe tulwanyisa yatuteekamu abambozo zijidde ki munoonya mawulire genda mutuviire mu lutalo lwaffe basebo nakyo bakiraba ng'ekyokufuna nti nakyo balaba nti nno kakati gozze kufuna credit ekintu ekyo tekijja tukola bulungi kwenaataaka mwe tuli one strategy yakwaisolatinga Kyagulanyi bamukube ng'ali bwomu ekyo kye tulina okulwana nakyo okulaba nti tabeera isolated bwe wagwawo ekizibu ewuwe kiteekwa kuba kizibu ffenna an attack on one of us should be an attack on all of us basebo ne banyabo ku by'omufu tewabeerawo kuyita tosobola na kunyigira muntu nti tewampereza bubaka bumpita ku mufu tekuba invitation so ekyo ekya Nabukenya tetwakoze bulungi naye patri kyavudde mu kuba nti ne bannaffe tetunnayiga kintu kino kyegambye ekyabe South Africa aba South Africa wabattangamu omuntu bamumaza ne weeks 2 nga tebannamuzira kubagira nekisoboka nti bakola enteekateeka kwona omuntu omu afudde buli muntu naggwayo n'atuula ne babigenda oba mu kisaawe olwo tebagenda gana nti ate mukikamulamu kakati kigasa ki Nabukenya yasadaakiddwa era oyo muwala ne banna bamufaanana bajja mu lutalo luno nga bakkiriza nti babeere paati ya lutalo nze ekikulu omukazi abeere ng'atudde yewuwa ekyebongotoka avemu olubuto awulire nga ngenda okukaabira omwana waali okagame nti bannabyabufuzi nga mweteeka ku mirambo naye omulwanyi agudde mu lutalo ne bwe mbanga nze kibazo temunzikanga nnaku 2 mulina okubeera ku mulambo gwange ne mugukolerako buli nsonga yonna ey'okusitulirako eddoboozi okutaasa abaki abalala n'olwekyo tujja okusalawo
era mbadde njogerako ne Dr. Besigye ku makya ga leero, ye yasuze ejjinja ate yasuze poliisi emuzinzeeko mu woteri nga menya akasenge ka woteri mwe yabadde asula, naye agambye bw'anaakomawo agenda kutuliidinga ffe nga mu people's government tusinga ne bannaffe tuveeyo ne strategy ez'awamu ku butya bwe tugenda okudiiringa n'ataaka eno ey'okututtangamu omuntu omu ku omu okutiisa abantu baffe nini okuttira ddala abantu baffe. Abo abalwanyi abo abagwa si bangu bakuzzaawo mu kiseera kino, nolwekyo tulina okwatagana. Ekirala opposition kyerina okukola gye bayita useful anger, ekyo si kya nsonyi. Waliwo obusungu obw'ensonga. Bannayuganda mulina okufuna kye bayita obusungu obw'ensonga. Kakati olwaleero nze saze wano kwonoona kintu kya muntu yenna. Babasseemu abaana bammwe bwe batyo ng'ate waliwo omulala ng'abagamba mujje kololo tuzine wamma tweyagale. Mweyagala ki? Tewakyali kiseera wano kyakuba mbuto kuzinamu ng'abantu batudda. Bannayuganda twagala mufune obusungu obw'ensonga. Tetujja kutuula wano nga bisolo nti batte omu ku omu ng'abalala bwe tugamba mbu wamma tweyagale tekyali kweyagalamu. Meseji eriyo abantu abagamba naye abaana bagambe tubeetaaga mu kukola enkyukakyuka nga balamu. Recklessness ndowooza kyekiri kye natandikiddeko. Wano tugende omukulembeze wo bw'agamba tukome wano mukomaawo. Ekyokubiri waliwo kino kye batugamba nti bodaboda nammwe oluusi mugenda ne muzivuga obubi, tubasaba ekyo mukyuseemu. Naye ekirala bassebo ne banyabo tetuddamu okweyawulamu. Poliisi etugambye tennalaba footage ekyamunoonya owa accident. Eno essaawa si yakweyawulamu, ennaku etwolekedde n'obulabe. Nsaba bitugatte ku ssaawa eno teri yakifunamu nnyo nti bannange bajja kundaba nga nze nakaabidde nnyo omugenzi. Nedda, tulina okulaba nti omusaayi gw'abantu nga Nabukenya, omusaayi n'ogwa nga bwenze mbamenya mu mabega n'abajja okufaawo mu maaso ti omusaayi ogwo teguyiikira bwereere. Ampuliriza Lukingi.